tutandikidde wano olunaku olwajjo kukwabadde okuziika mama Gravity Omutuju. Wano nno wazzeewo abantu bangi nnyo abayogedde ku nsonga z'endongo nga bwe zitambula, abazze okusaasira Gravity Omutuju eyakuliddemu abayimbi omukulu Eddie Kenzo, ate yakiikiridde gavumenti omuba minisita Aluna Kasolo. Yayogedde ensonga nnyingi nnyo, abayimbi bangi nnyo abasodde okuba ate nga babeeddewo Gravity Omutuju olunaku olwajjo. Ku mboozi eno nga bwe byasobodde okuba ate nga bitambula, omukulu Dirisa Kenzo yatandise bw'ati. N'abayimbi bonna abasobodde okuba nga babaawo okujja okusapootinga muganda waffe Gravity. N'abali baproducer bangi, aba vidiyo, aba audio, n'edaba abapromota, n'edaba abantu bangi ab'enjawulo. Mwebale ddala, mwebale kujja kuweesa muganda waffe ekitiibwa. Abantu b'ekyalo kino nsaba mubeere ne famire eno, kuba famire eno nkulu nnyo okubanga Gravity wano gwe musingi kwatadde maama we kwayimiridde, kitegeeza kitundu kya nkizo nnyo. Mubeere ne Gravity ne famire yonna tebavaako, namukama yemulezi ekimu kijja kuba kirungi. Nze nga mpita mu Uganda National Musicians Federation n'abayimbi ffenna abagitambula nayo ne secretariat tusobodde okuba nga tuyita n'amagogo ga 2.5. Federation y'abayimbi yawaddeyo 2 kitundu bwe basobodde okuba ate nga bakola bwe batyo aba Federation Eddie Kenzo mu nteekateeka eyo. Minisita Kasolo bwe yatandise okwogera gambye bw'ati. Nzize wano nga nze mukwano gwa Gravity ate era gwe njagala ennyo, ate era nenzija n'obubaka obwa Prime Minister wa Uganda obuyitibwa ennyo Robert Nabbanja, ate era nenzija n'obubaka okuva eri President wa Uganda. N'olwekyo njagala kwogera mu bikiibe bisatu. Njagala kutwala omukisa guno okwebaza nnyo mwenna, naddala abavudde e Kampala abakulembeddwa omukulembeze wammwe Eddie Kenzo, bannabitone, ate era n'abataka b'oku kitundu kino. Webale nnyo okujja okulaga omukwano muganda waffe Gravity. Njagala kwakakasa nti Gravity ono simanyi lwaki yalonda okweyita Omutujju, kubanga musajja mukkakkamu nnyo, musajja mulungi. Minisita Kasolo ng'atendereza Gravity Omutujju era yagambye mu nteekateeka eno bagenda kubeerawo ne Gravity nga bazimba ekereziya yeeyo gye baziise mama Gravity Fort Potro olw'embeera nti yabadde sennungi. Wulira bwe mbadde wano mpulidde ne Evrand ayogera kanisa n'ebirala, simanyi kyogenda kukola naye obuvunaanyizibwa bwonna ojja kutuukiriza kubanga wano wewaka. Era olulimi simutegedde bulungi naye ayogedde ennaku z'omwezi, ndowooza mwezi bagwa 11 Gravity nja kusaba tukomewo mu kereziya mu kanisa. Nange nja kujja ate era ngenda kukuŋŋanya emikwano gyange tujja ekyo ekizibu kimale. Kale Minisita Kasolo yeebazizza ku bayimbi mu mbeera yonna ate n'abalabulamu mu bitambula ennaku zino. Njagala okwebaza ennyo abayimbi abazziwa, bannabitone mwenna, munnamu bwagwibwako kyonna ekibi nga kino ffenna kiba kitukakatako, kitukwatako. Mu nsi eno simanyi oba twasangaani nga tujja ku nsi kuno abantu tibaagaliza bannaabwe. Munno bw'ayitamu, nze ndowooza naawe wayibadde osaba busabi naawe oyitemu otuuke gyakola ki ate n'omwebuuzaako. Ne ndaba mu kisaawe ky'okuyimba mulimu nnyo okwesika ebitoki. Njagala ekigambo ekyo kyalibadde kikoma. Bannaddiini mwe mulina okukola omulimu guno ne mubuulirira abantu bano. Buli muntu alina riziki ye, buli muntu alina omukisa gwe. Ate mwe bannabitone mulina okujoogebwa kati. Nze ne mbasekerera era ne kwe nalabyakwata Bayibuli ne bamulayiza ebitategeerekeka. Minisita Kasolo wano walabudde abawagizi abawala n'abayimbi mbw ayimbidde gavumenti oba ayimbidde opposition mu mbeera eyo. Abagambye eno bayingira bizinensi nga nabo bw'otandika okukola bizinensi nga tolina g'ogenda kusosola. Wulira gwe nga omuyimbi, okuyimba ly'edduuka lyo, n'olwekyo owe-NRM agulamu n'opposition agulamu kubanga gwe lyeki ly'edduuka lyo. Naye mulina okujoogebwa
bakugamba lwaki wayimbidde bagundi lwaki wayimbiye ku mukolo gw'abagundi kyokka ng'ate edduuka lyo oba oyagala kufunamu ki lwaki okyawa omuyimbi kubanga ayimbye ku mukolo gw'opposition lwaki okyawa omuyimbi kubanga ayimbye ku mukolo gw'enani bwogenda okukolera abaana be kubanga ogwo gwe mulimo gwe bw'oba toyagala ayimbeeyo mukuume mufuule bizi ng'omuwanya emirimu ayimba ewuwo. Embeera bwe yabadde bw'etyo obubaka bwe yabadde yeetisse yagambye ati njagala kutuusa obubaka bwawe ekitiibwa ennyo Robinah Nabbanja Prime Minister wa Uganda akusaasidde nnyo akwagala nnyo. Olunaku lwaleero lunaku lwa cabinet baminisita batuula ne president okuteeseza eggwanga antumye namba obukadde 2 mutuuse gy'oli ate era president yategedde nti wafiiriddwa maama president n'anyolwa nnyo akwagala nnyo era n'ansaba n'antuma nkugumye era n'antegeeza ye president w'abantu bonna ate ayagala nnyo si abayimbi bano tubaagala nnyo kubanga bawadde abantu emirimu ate oluusi bwe tuba tukooye batumalako ne stress naye ate n'ekyokusatu batusomesa ennyimba zaabwe ezisinga zituyigiriza tuba mu ssanyu naye nga tukola ki nga tuyiga so president naye namba obukadde 10. Aya yembeera bwe yabadde olunaku lwajjo oyo minisita Kasolo yakiikiridde president ne prime minister mu mbeera eyo abafamire beebaziza Gravity omutujju basiima mukadde waabwe olw'okubakuza obulungi era bamwebaza okubabeererawo naye mu ngeri yeetu basiima muganda waabwe Gravity olw'amaanyi g'ataddemu okulabirira mukadde okumujjanjaba okumuzimbira n'ebintu ebirala ebingi by'akoze mu bufunze emirimu gya mukadde yatundako cakala n'akolerako mu Owino n'agenda e Sudaani ng'atundayo obutungulu n'atunda obutungulu e Sudaani bwe yakooweeyo n'agamba nkooye Gravity n'amugamba maama tuula nja kukukolerera maama Gravity n'agamba njagala kudda waffe Toolo gy'oba onzimbira mbeera eyo era maama Gravity n'ajja wano e Toolo wamaze ebbanga nga Gravity amuzimbidde oluvannyuma lw'okukkiriziganya nti awummule akolere wamu mu kyalo. Ebyo mbufunze bye bigambo abaana b'omugenzi bye basobodde okuwandiika mu baluwa yaabwe. yembeera bwe yabadde bw'etyo Gravity ebigambo byamuweddeko kubanga yagambye ati abangi mufiiriddwa amooti ku kyalo kuno naye nze ng'omuntu mufiiriddwa mukwano gwange asinga mukwano gwange fiiriddwa maama wange mukwano gwange asinga ataba ku TV nga waliwo ebintagaza nankubira n'agamba oli otya esimu gye mbadde nsiwibira buli lunaku esimu ya maama esimu gye mmanyi enkubira buli lunaku esimanyi oba olinamu okunkubira simanyi naye nsaba Mungu ansaasire nzire mumuwulize saba Katonda nyambe afaaza gagambeyo ekigambo kimu ne bwe kiba kimu bwekitira kyonna kyaŋŋamba era kiba kisoboka Mungu kinkolere Katonda kinkolere nzire muneku maama wange naguwa omulundi gulubambi mukwano gwange agenze ate ampita omuyaye we nagamba omuyaye wange ndiyala